Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. I will not resign. I will not resign. I did not commit any wrong. If there was any diversion, it is not anybody's fault. I saw iron sheets in Bouquet there. I did not ask for them. I see the iron sheets have been delivered. Even now, there is a bundle of 300. I did not know how it came. In my compound, you can come when I take you to go and sit there. I don't know, I didn't know. The other ones which I took because I was told it was to support my constituency. The balance is still in my store in Kibali. Crucify me, knowing that there is an innocent man on this issue. I'm totally innocent. I never asked for the iron sheets. The iron sheets found themselves in my compound. And I said, where if they are coming from the office of the Prime Minister? Bana abasajja tebakyaswala baswaza buswaza ogenze mwani mu faamu nga talina stress. Embizi we zasalawo ze zinywa amata ze zisula ku buliri byonna bye baali bagobera na uniform bizona zigamba byo zizikole ki byale ndi kati fe tulina okulya amagi kuba tulina okulowooza kati babala bakole ki kati zezo zolaba zaakedi zolaba zimeruka zino yolagati banegunda abantu abasomeseza mu masomero amalungi n'obeeyagaza kyovola abantu balina ebimeeka awaka mpulira nosanga abantu abaana booli bagudde eddalu ekibasudde eddalu bakenena nti bali ku nnaku y'abantu nti gavumenti y'ababbi mpulira kubanga walabye amannya ag'abantu abakalimu boyita bakondo buli ogira bwoti mugundi yoyinza okwita protocol ya Uganda okuva eddala eri waggulu yonna n'obuuza omuntu agenda kukaabirawa bw'abanga gwabadde alowooza gy'anaakaabira ennaku gwayita ow'ekitiibwa ate gana amabaati gakoze ki agatutte gabbye kuba amabaati ago bw'ogenda ogadividingamu ogabizaamu singa ogayamba ati nga kubibwe gatyo abantu abawera 12,000 badde bagenda okufunako obwebaka ate omwana w'omukalamojja alabye badde bali awo era oba bakozesa linnya lyawe amanyi bali baavu tubakole programu ne bagira embuzi okugira embuzi ya mitwalo 8 Uganda yo yeyina abakulembeze niwe bali terina bakulembeze kabineto gimanyi terina bakulembeze executive weri parliament weri bagamba bali bavubi nakiwulira President Museveni yakyogera Uganda terina bakulembeze kubanga obukulembeze eyina baki presupposes eyina bakondo ekyo sikimanyi eyina abantu abaatuwamba terina bakulembeze eyina bakondo abaatuwamba era abantu abo tebaatuwamba nti ffe tufunemu baatuwamba bo bafunemu teri nsi eri serious ng'erimu bannanyino nga bagamba yensi yaabwe nga ebintu ebikolwa bikolebwa embeera nesigala nga bweri bino betulaba kati tuli bimenke mpulira tuli mome mpulira tuli bajega mpulira tuli basiru mpulira sebo nkwaniriza n'omulundi guno omulala neyanzanye muganda wange mbadde ndo okulaba abalabi njabagamba omusajja ono yeekalakaasa nabwakava zinali mbawadde offer nti buli wiiki lwaki tulajja ntogera naye ngamba omusajja gamukubye esimu nga tazikola ki tazikwata ngamba n'ennaku zino abantu bate oluusi baba n'amabanja enamba ziba zimba zafudde kati nga bwalaba ennamba alowooza alabika amabanja yakoze eki yagize so njagala bane muzikize nnyo ku mazzi ekirina buzibu ensonga nnyingi nnyo
engeri nti zigenda kuba za buli wiiki ate wiiki eri nga sinaba kujja ensonga zibadde zitutabuseeko obubbi obulyake obukumpanya okulimbalimba okuwaayiriza n'okwegaana bigambo byonna byensobola okukozesa mu wiiki eyise sitegeera nkikozese kwani gwe munnabyabufuzi gwajja okumanya ngenda kutandikira ku sikando zino obadde oziwulira nja kusooka ddala okulamusa mikwano gyange bwe tuli mu buwambe yonna gye muli mu nsi yonna okubasaasira bye muyitamu ebizibu abalinamu obuwanguzi kubanga obuwanguzi butera kulabika ennaku zino obulamu si bwangu buli omuntu tuli mu mbeera nti kasita nkyali mulamu oli bwakebera ku munne nga akyaliyo n'omanya nti ki nti Katonda ziwambaza amwagala katugende wali obugundi buno obadde obuwulira bwe tutandikiddeko obunyazi obukumpanya obuculumpanya okwewaayiriza okwewaayira oba okwegaana ensonga ezo obadde oziwulira kuba saagala nkubuuze biri munda ng'obadde tobigobera omanyi obutamanya bintu ebyo oba abyewuunya aba mu miteeko esatu kusooka eyeewuunya obubbi ebyo byonna ebyo byoli mu kubuuza alina okuba nga mugenyi e Uganda nga yakajja ekyokubiri alina okuba nga mulalu nga tategeera bulungi omutwe guliko ekikyamu yes ekyokusatu alina okuba nga abifunamu nga y'omu ku bo kwabifunamu n'ekyokuna ayinza oba nga tamanyi lulimi lwogerwa nga tawulira oba tamanyi kutaputa byawulira ayinza oba nga wanga manyi Bufaransa amawulire gano ga Luzungu na Luganda kakati bw'aba tatamanyi tawulira nnimi ezo ayinza okulozeemu ebigenda mu maaso bya bulijjo mazima so ffe abaludde wano eyo enkola ebadde ebeera wano ebbanga lyonna era ffe twenyumiriza mu bantu abatamanyi ng'abantu tebamanyi nze kati mbenyumirizaamu ate osobola okwenyumiriza mu atamanyi kubanga balina emirembe teri kintu kizibu mu Uganda muno nga kubanga omanyi ekigenda mu maaso ffe abamanyi tulina obuzibu bunene nnyo badde manyi ate mwayagalidde mu kumanya sikuli bala ate eno si ye Uganda kakati Uganda gy'otulya bwoti oteekayo vidiyo efaanana bweti neerwagana n'okufuna abagiraba mazima ne tujja ne tunaawemula mu ddakiika 10 ng'abantu omutwalo gulaba buli omu gy'alaba gy'atambuza omulimu ogwo presidential advisor full figure n'osanga busimanya ono awemula ono yeeyambudde ono era kyova olaba be bayita simama abaana abeera ku TikTok bawala kugira bwati ng'alinga ayagala okweyambula akunula nkatambudde ennyuga nola nti omuntu okubeera abaseegu oba katogera n'osanga nti oba waliwo kivulwe ekyo ne kikwata akati nti olwali ebintu ebitali byamakulu ono mu Uganda ebyo bikwata ennyo akati ebintu ebyamakulu oyogedde n'obaako zijukiza yes olweyaŋŋamba mbu waliwo munganaye munnauganda mbu yataniodizize ne zikola hiiti no bwe kiri okusobola munani nga nsaasira ne baŋŋamba nedda bw'oba oyagala kutrendinga kakati nkwate ng'eno video zijjemu newe nyamba obwamaze wetinga nga kifuba kayinza okutambula neŋŋamba kiki kino kati abantu bato bakyawulira byenjogera ne balaba bwenti wekolaki nembaga nyinza neza wansi okuzijjamu nzijjemu katubeera ngenda kuzijjamu netubatambuza essaawa ki nambaga buli omu alinda ngenda zikola ki kuzijjamu kubanga ayagala okulaba ani bwe yeeyambula ekyo kyoyita nti nno abatamanyi ate gwe ennaku zino bakusanyula bali comfortable beesiimye ffe gye tukwatibwa ennaku okulaba nti eryato ligenzeemu ekituli tugenda kubbira bo bali tebaliiko tebaagala kumanya bali byabwe ogenda n'obasanga egye babeera noga n'abantu tulinawo mu nsi y'emu ffenna batugafera nga luyalewa okugamba ndi ngola bakuvumye nti baga nti bannayuganda nga naawe oli omu ku abo mpulira so
obukumpanya obulyako okwewaayiriza n'okwegaana mwaba bimanyi bibasuza temwebase abatabimanyi yasobola obutabitegeera mpulira era gundi ekitiibwa kya Buganda kirina korasi eyokubiri eyogera ku abaziira ennyo abatusooka balwana nnyo olutalo nti balwana olutalo ne bagaziya eggwanga lyabwe Buganda naye abo abaluli naye kati abaliwo abazikola olwo abayimbako babaga nti abajega ennyo abatusooka bawaayo eggwanga lyabwe ne baliryamu ebinyeebwa boogera kufa abaliwo mpulira kubanga teri bantu boyinza kulaba oba abasalawo gundi Pawulo bayogerako mu Bagalasi abasalawo ne basiriwala ne bavaako tukwita kuvaako ng'abantu abali mu ggwanga mpulira era abatufuga beesiimye tebalina pressure yonna gitisikulimba teri nsi eri serious ng'erimu bannanyino nga bagamba yensi yaabwe nga ebintu ebikolwa bikolebwa embeera nesigala nga bweri bino betulaba kati tuli bimenke mpulira tuli mome mpulira tuli bajega mpulira tuli basiru mpulira bwe tuba tuli bana abafu abatalina myoyo gisobola kukola kikukanga nze jjajja wa mmange kati mba muyitanga taata n'emyaka etaano myaka egitali gyewala yajja n'alamula nyabo teyamulabako ninajja n'alamula ng'akyayina obuyinza n'abaako ekintu kye yabatuma gye kyayina ne batukwenga ddala ki gye kiri fe abali mu Uganda kati ne bwe tufa tetusobola kudda tetululuma tululuma era kyetusobola kulaba kyonna tetululuma omanyi nawulirako abafu abajja tugeze tebamuziika ku kijja na turning ekintu upside down paka lwemukola kyakoze ekyo kyagambye nze nyina kojjange omukazi era agenze kunoba n'omwana we n'amulumba omukyala yaleeta omwana eka nga alina n'enkwagula mu bulago nanga ngambye omwana mukole ki mukomyewo muleete omwana gye nabeewo n'afuna emirembe mpulira leka tetukyabisobola ledda olaba oli ne bajooga ne bakola ebintu byonna nga byonna byalagira nga tebikola n'ogamba naye ontasa kuvayoko n'abaako kyagamba mpulira so kakali ege nti omulebe gatuliko gwabaabo era nzi njozayoza abawuliriza bino byetulaba bitwogera mbayozayoza muli batono you drop in an ocean I see naye kambuuze mwaba bimanyi era bebusiza temwebasi lwaki temutukulembera fe abatabimanyi era kyetugezaako okubazuukusa n'omukola gundi webase nnyo zuukuka ndeka kyayagala linda bukye saagala kumanya mugamba akabi kajja zuukuka ayongera bulangi bodo oligwe zuukuka n'omwina n'amazzi agannyogoga ng'era akyakoze eki so nekolamu akalamu ako ke ku lwaki tugezezzaako otulira ku mikulu gya Facebook osaako ekintu ekirimu amagezi n'osanga ng'olaba abagezaako okubaako kiba kiddako mugembe owalayikinga oba commentinga abantu batono kati fe abagenzi bafuna tekinologi omungi nekulaga nti abantu abakirabye nakulaga nti babadde 15 naye nga 2 gegalayikinze mpulira 10 ne bakomentinga akati nga muli agenda wabala nakuddamu inbox muli bagumu bo tebamanyi bigambo ebikyayogerwa mu Uganda mbu n'obutiitiizi bussa omanyi ozijukiza nali mpitayita mu comment za program wasembayo okutuwa wano ku Media Choice
nensanga comment yasookerako ddala ng'egamba Kaija ono musajja mulungi munyirivu nembuuza show yabadde about ndabika ya Kaija yali comment ya video gye wasembayo okutuwa wano era yakomenga ali mukazi simanyi nedda bulinnya waliraba kakati nebuuza where nze asuubira feedback because I normally put there a number and say for comments and feedback mubuzirize oba mumpe ebibuuzo bye naamubuuza lwendiraremu okola ki kwegamba okijjeeyo bulungi kati kaŋŋende ku bubbi buno obw'abantu betuteeka mu buyinza first of all si kiwa nti abamu ffe tubateekamu ekyo nange ng'omuntu kubanga nze sironda minisita gwe baakununula dda oli mununule obanga ekyo sookimanya nti abali mu buyinza tolina busobozi nabo bateekayo tolina buyinza jogera ku baministers kuba sinza appointing ani kubateekayo abali mu buyinza abaliyo abakulembera gwe wateekayo kati kkiriza nti tobayinaako buki buyinza kati abo njagala genda specifically ku bubbi bw'abantu abali mu buyinza bw'okugaba ebintu ebyali badde eby'omuntu wa wansi nga babitodde ku kutonotono mukyala w'omu katale omuntu wa bodaboda zaasonze kale kiri very embarrassing okuwulira seriously ti minisita avuga emmotoka ya miliyoni 8 yabbye ebbaati kiri embarrassing in the first place nze nga apresentinga naye ojja kunnyamba okukitegeera buno bwe bubbi bw'osoose okuwulira mu ggwanga luno obuswaza bwe buti bano abasajja tebakyaswala baswaza buswaza tegeeza ffe tuswala kati ffe tuswala bo tebaswala era obadde obawulira ku radio nga boogera babalaata ne ku weekend ng'eno mabala gye bali ku mikolo gye bali era bakubirwa n'engalo twongera okubayita so baliko akasente naye Uganda yo yeyina abakulembeze naye webali terina bakulembeze kabinet togimanyi terina bakulembeze executive weri parliament weri bagamba bali bavubi nakiwulira President Museveni yakyogera Uganda terina bakulembeze kubanga obukulembeze eyina baki presupposes eyina bakondo ekyo sikimanyi eyina abantu abaatuwamba terina bakulembeze eyina bakondo abaatuwamba era abantu abo tebaatuwamba nti ffe tufunemu baatuwamba bo bafunemu ekitegeera twali tulaba baatuwamba bawambe eddoboozi lyaffe ery'okusalawo biki ebirina okubeera mu nkola bawambe ebyobugagga byaffe batufuule abaddu era ekyo bakifunye nti gwe kyoyagala si kyekikola kyebaagala kyekikola okuŋŋaanya ow'omusolo bo ne bagukozesa nga webaagala ne bayolera mu linnya lyo sente ne bazirya nga tolina kyogamba abo b'okola ki b'olina olina abantu empisi ezinoonya ekyokulya be bantu b'olina nga mu linnya ery'abakulembeze kubanga kye bayita omukulembeze mukulembeze abeera gwe Ssemaka n'ojja n'osiiba eka Kampala enjala naye ng'oweereza eka ki ekyokulya naye ng'osiibye actually nga tonnaba nakujja kukinoonya z'olina ozireka gwe n'osiibayo so obukulembeze kwefiiriza abakulembeze bakola kye bayita bulungi bwansi era abasinga abajja mu bukulembeze tubaze kukwasaganya tuteeketeeke eggwanga ffenna mwe tunaanyumirwa nga ndi mu bukulembeze oba nga mbukoze eki nga buvuddemu kyova olaba olwaleero pulezidenti wa Amerika omwaka asasulwa
emitwalo 4 aga dola. Omwezi asasulwa emitwalo 5 egya dola. Ekitegeeza buli week President wa America asasula omutwalo gumu ogwa dola. Eyo economy esinga obunene. Omusambi w'omupiira Bungereza wiki n'atwala emitwalo 2. Yeno gokipango wa timu ya Fair United atwala emitwalo 37. Mpulira. Kusamba kukwata buki? Ate tuli basanyufu. Kukwata bukwasi. Naye omusajja kubagamba addukanya ensi yonna. Ye wiki n'atwala omutwalo gumu. President wa America n'emmere gyalya mu White House yagyegulira. Siyo ne yammwenu. Tulina State House. President akwesa milioni nga 600 olunaku. Mpulira. Naye oli president emmere gyali era bajaki neyamukulira buvocha n'asasula n'akola ki ne bazijja ku gundi ye credit card ye bw'akyaza omuntu ng'anaasula amusasulira. Mpulira. Okusula mu White House. Mpulira. Era pate wabera pate zibagamba mu zino ziri ku kalenda ezo muwe omusolo mu America gwazasasula. Bw'akola simana gasaba buno birthday pate bw'abaana bwe yabusasulira. Nga kiki bagenderera President wa America wadenga president asigale mu ataako obuntu ng'abantu embeera gye bayitamu agiwulira baga leero sabuni nga yalinnye kubanga kali city ka leero tekafaanagana kaki kakulaga nga musaze nnyingi leero nti abenga ateeka era kyova baga nti mu constitution nti ababaka mu Senate ya America teeteeketeekeyo teeka nga libateeka mu mbeera ey'enjawulo ku bantu aba bulijjo. Kubanga bw'omala okwessa mu mbeera ey'enjawulo ku bantu aba bulijjo kiba kitegeeza oba tokyawulira bibaluma ojja kuba beezi wa kisa okubakolera ebintu. Ewaffe wano kiri kitya? Kati ewaffe wano ng'abakapa bwe baba bakatuuka nti babawe emmotoka babuweza okwekubako enfuufu n'okutuula obutuuzi bafuna alawensi. Sina kwogera bamwalawensi okugira nti bagire kino president kino kwegamba ne mubeera n'omuntu nga mumutadde mu ofiisi naye nga ebintu byalina okukola kataye mu bimuggyeko biwulira tafiiringa okula emmotoka ogimugulidde anaamanya atya nti emmotoka ya bbeeyi mazima. Amafuta ge yali badde alwana gamba ebbeeyi nnene gwe kaadi wamweyaki y'amafuta. Omusolo gw'ogamba nti munene omugeye yetakukola ki? Taguwa. Traffic bw'ogamba mbu traffic enguudo nfunda y'omuwadde nti ye alina right of way. Kakati ebintu by'alina okukolako okusalira amagezi ate yosooka n'obimugjamu kanaasali ate amagezi kyatategeera. Badde manyi omukulembeze oyina omubudaabuda asobole okulowooza eyo kakati ogenze mwani mu faamu nga talina stress. Embizi we zaasalawo zezinywa amata zezisula ku buliri byonna bye baali bagobera na yunifaamu bizo ne zigamba byo zizikole ki byalenda nti kati ffe tulina okulya amagi kuba tulina okulowooza kati baabala bakole ki ali mu faamu yennyini so nti ekyo kireese ki obuzibu. Ne wabeerawo ekizibu nti tulina ekizibu kya system gye tukozesa. Tulina system eya Westminster neya presidential system. Wakati Westminster yeriwa Westminster gye twalina ku independence prime minister nga yakulira gavumenti. Kati prime minister aba yakulira gavumenti era abantu bagenda okukuba akalulu yeba yakulembedde ekibiina kyo okunoonya akalulu kati aba ne bamuwa obwesige ng'amanyi agenda okuddukanya gavumenti. Kakati gye twalina nguli obote mu 66 n'agijjawo n'afuuka president officer prime minister n'agijjawo. Kakati M.i.S.O wajja mu 96 ng'ayagala yali ayagala
abantu bali balowooza Kiseka agenda okufuuka president so nga ye bulijjo akikozesa kyayagala naga omusajja ono gwe badde balowoolezaamu nkoze ntya n'amuwa ofiisi ya prime minister neebeerawo kaakati n'asooka n'abeerawo nga alina prime minister nga talina vice president kati bw'atuuka nga bagize CA mu CA najja special olagira batambulako akaseera n'asitula gundi Kiseka n'amufuula vice president kakati aye n'asigala ng'aleese ndowooza we yali aleese Cosmas Adiebo gwe bagamba gwe yajja ku malwa n'amufuula prime minister kakati bw'ajja Kiseka n'amujja kuba vice president n'aleeta Specioza Kazibwe ka Specioza Kazibwe oyo n'amuwa minister ya agriculture nga ali vice president n'amuwa leader of government business mu parliament mu 2003 bw'abaabo bw'amuggyako ng'ayita Gilbert mu Kenya ezo office teyazimuwa ye n'abeera vice president atalina mulala mulimu gwakola ki atalina kirala kakali nakkirira ku prime minister n'amuyita leader of government business kati leader of government business yabanga agamba nti ebizibu byonna mu bibuuze nze niwe omuntu gw'oli mu ggamba bw'era asaba bannayuganda akalulu yagenda mu kakonsuwensi katono ewaabwe teyatalaaga kakati gw'ogambye yakulira government business kati gwe president gwe ki supervisory role andi kyeki kugenda ng'olabe wakwasa emamba gikola batyawo bagyewo boakati wano waliwo ekizibu nanyini gavumenti yoyo agamba mbu yeetolala mu kubaka akalulu yalina okuba ya leader of government ki business ng'ebirowoozo ebiri ku ggwanga lyonna kaakati n'atukolera ekintu era ekirala ekizibu oza kikiringa ekyokusatu era ekyaleeta ekizibu kwe kukwata ababaka ba parliament aye n'abafuula ba minisita omubaka wa parliament abantu basinga okuwa ekitiibwa be bali abamulonda kati gweomwadde ministry eyetolola eggwanga lyonna ababasuubira n'ekisanja ekijja ye bali beki be bakama abe kaakati buli lwadduka bw'ati by'omuwa alina bitwala mu constituency ye eno nga bafiirwa abalala bamuweera ekifo ky'obwa minisita kati ye ekigendera kye kyali nti kwali kutta parliament nga buli ali mu parliament abeera ngaloza omusajja alabika ndowoozaako kuba parliament eyimiriddewo ey'amaanyi omubaka wa parliament ajja nga amanyizi nze kuteesa ki buteesa nsonga z'abantu bange president bwe yeesimbawo n'emikwano gy'amunoonyerezaako obululu baawo obwa minisita n'anoonya abantu ng'ebirowoozo byabwe biri national bitowooza ggwanga lyonna nga tebirowooza ku constituency bwabwe buki obutono kakati awo crisis we yajjira nti yanoonya ab'ebirowoozo ebitono n'abawa pulaani ennene mpulira kati olaba buli abba adduka atwala ki byewakannyonnyo administrative structure n'engeri gye zaali disorganized mwami Kaija sinnawuliramu wenzija muze gwa Obubbi anti kati nkugambye siwuliramu towuliraga buli omu bwabitwala we era tuwulira bitwala we kubanga eri ewali ebiki kaakati ekirala kyenjagala nkutegeeze mu nsi endala babeerawako ba minisita president akuyita n'anyumya naawe n'ayogera naawe n'okkiriza oba n'ogaana bwana abantu bapanga ne basasula bafuuke ba minisita n'abaana ne babafera waliwo bawuliddeko guna bamupyeko miliyoni 3 bamu ne bamutwala kuki kabinenti n'abaana yeewuunya bwewuunya waliwo obusimu obulina gye buva obulina kye bukusuubizaawo kati n'oli ne yeewuunya bwewuunya nga yawulidde nga bamulonze nga minisita kati oba minisita nga oyi teyazze teyabukuwadde lwakuba olina obusobozi yabukuwadde lwokuba abantu bewammwe ayagala basigale nga bamuwagira nga bwe yagera n'agamba mbu yawa Specioza Kazibwe ng'ayagala akuba ejjinja limu akozesa ejjinja limu okuba ebinyonyi 3 abakatuliki bagende waabwe wuuyo naffe mu kintu mwetuli abasoga bagembu naffe mu kintu mwetuli n'abakazi bagende ffe ba vice president era abeera ng'akiyimba ffe tusoose okubeera vice president omukyala mu Africa nga kyagenda akola ki
ayimba kakati nomulanga tamulese ndi vice president amulese kufuna bululu Obama nga asaba gundi okufuka yali asaba Hillary Clinton okufuka secretary of state yagamba Hillary Clinton emirundi mingi yagaana bwe yatuuka n'amugamba ngenda kukola press conference ngamba Abamerika muganya obbaweereza ojaba nti bakwegaya n'okugaana n'okola ki obuvunaanyizibwa kakati ffe wano togenda lwa buvunaanyizibwa ogenda lwa supu aliyo n'ebigendererwa byapoliisi mukama era oli bwakifuna olwo yafunako wano oba vice president n'ayita bakyaliibe naga ekintu kifunye mujje tulabe ki ekirimu buli okya balaba ki ekikola ki ekirimu bo kye bagenda okufunamu ekiri munda era kyova buli gwolaba abazikola mu ministry nti kale oba olonze abantu nga tobalonze lwa bukugu balina tobalonze lwa birowoozo bye balina oba obalonze nti omukisa gwabwe ogw'okulya gutuuse kale kyova buli kigwawo ate n'okwata abayala mu ssente ne mu mpisa ndi kati walolewo mu Uganda ekisinga okugaggawaza bya bufuzi ekyo kyo buli omu akyagala nsanga omuntu nga teyina nga passport asoze gifuna ng'afuze ki afuze MP lwasa okufuna n'okulinnya ennyonyi tebalinga faasoli n'ogirinnya n'okuzimba ennyumba n'okugula akamotoka lwasoose kaakati abantu byagamba okukiikirira embeera yaabwe eba tenakyuka ng'ate ye ikyuse eri mu ggulu nga kukozesa ekigambo kyakasajibwe pyu ebuusekozeki nga ye alina ennyumba ennungi alina emmotoka alina faamu kanombuuza kubali abaakulonda waliwo yeesese tuse n'asemberakaawo mazima ku kyoli bannonga obadduse nnyo mpulira so kakadde mwamiso n'ategeera nti bano kye baagala ki sente era owulira mu palamenti bagenda okugaana ekintu nga kye bagaana bayinda ezaffe ziri luddawa wawulirako emabegaawo akakiiko ka palamenti aka budget bwe kagenda mu budget buli omu n'agenda mu constituency nga mwateeka ekintu ng'ate muntematema ya budget ekikkirizibwa mwe abatematema okulagira ki ebintu ebifaanagana bwe bitu kati abatakaliiko ki kati osaakala buli omu ayagala kweyanga akakiiko ka budget mbw asobole okufuna ebirungi asobole oyisaawo ebyabeewo oba budget agimanyi oba okubala akutegeera oba ne bakola nayagala akabeereko mbw abakabeerako bifuna kale kyova olaba bwe balaba amabaati olagamba nange bampeeko wamulabye oli bwe yagira ekimba ky'embuzi nga naye akola ki naye nga mugezi gabawejjere naye buno bwe busente omu obutonotono anti akatono ke kakwanika naye lwaba kagize nti kakulaze nti gavumenti y'ababbi kubanga walabye amannya ag'abantu abakalimu boyita bakondo buli ogira bwoti mugundi yoyinza okuyita protocol ya Uganda okuva eddala eri waggulu yonna n'obuuza omuntu agenda kukaabirawa bw'abanga gwabadde alowooza gy'anaakaabira ennaku gwayita ow'ekitiibwa ate gana amabaati gakoze ki agatutte kapye kuba amabaati ago bw'ogenda okugadividingamu okugabizaamu singa ogayamba ati nga kubibwe gatyo abantu abawera 12,000 badde bagenda okufunako obwebaka ate omwana w'omukalamojja alabye badde bali awo era oba bakozesa linnya lyawe amanyi bali baavu tubakole programu ne bagira embuzi okugira embuzi ya mitwalo 8 naye nga baguze bwa 12 embuzi emu mitwalo 8 kaakati ne babbako ssente n'ennamba yabozo ne zitawera embuzi entono ezaagulwa mu butono bwazo tezaawera ate zaali za bbeeyi ate za bbeeyi kati bakuba mu namba nti omuwendo balese mutono ne bakuba ne mu ssente nti bazinfulatinga kati zezo zolaba zakedi zolaba zimeruka zino nolaga nti banegunda abantu abasomeseza mu masomero amalungi n'obeeyagaza kyovola abantu balina ebimeeka awaka mpulira n'osanga abantu abaana booli bagudde eddalu
ekibasudde eddalu bakenena nti bali ku nnaku y'abantu. mpulira Northern Uganda wali ekitongole kibayita nusafu banayagala kimanyi era kirimu eyo prime minister's office miliyoni eziwerako zifiridde awaggulu awo naye otuuka akyoli talina kere ekyuseeko sente pyo mpulira ne baleeta luwero tulayamu ogenda ogikebere buli agigendamu olaba kizimbe kyazimbye wona yagizimbamu hostel awo wansi awo Makerere naye bannaluweero asimanya olwoba nababanjeeza kino abo tebawa genda muye Teso genda muye Busoga so nti bano bassaawo kakundi kaabwe kakusobola kulaba nga buli omu abba omanyi bano Obubbi bwali okunyumya mu myaka gy'emu gya 8 eyali vice president ebiseera ebyo Paulo Mwanga bwali omusajja yali hajjaawo nga ali saidize nateetaawo yakafa emyaka teginawera miyitirivu yali nga asapulahinga mbuzi ku Apollo Hotel katayitibwa Sheraton nga yagamba buli mbuzi gyayita ya kilo 5 naye nga mbuzi buli wamayirize ebiseera za kilo nga 7 agamba kilo 5 alete embuzi gere andi babala mu kilo kilo 5 kalunaku mulagamba nga omusajja ono kawa namusobola ntya namuyita namugamba nti omanyi nina mikwano gyange bava Saudi ndabye ng'ekirabo kyennyinza obbawa buli omu njagala mu eki embuzi naye njagala ndeetera embuzi 6 nga buli omu yakira 5 omusajja yasala kugenda Nairobi exile so nti wano abantu ababbi ate basanze bannayuganda abatamanyi kusituka kubaako kyebagamba bantu batuleetedde ki obuzibu era ekiyinza okuyamba ensi be bantu okulabika olwaleero ne basituka bannayuganda ne musituka ne tukuba gye bataggwanga mujje abantu bano omuntu abateeke ku pressure ne batandika okubawa ekitiibwa bagenda kutubba batukalize mu mwaka gwa 2017 ulira nsoko simba wakati mwami Kaija gwanga mujje gy'ogamba ababbi bwe babba batwalira bantu baabwe ne batwalira nga bw'ogambye alina be yeeguya abamuwa obululu mu constituency eyo gye babitwala ani agenda okujja ku gwanga mujje nga buli omu azza wuwe bw'akuba gwanga mujje Karamoja ababbye yagenze Karamoja tebyatuuka embuzi ekizaatuuka kuba kuloleka babbooli naawe enkyo bagenda kubba gwe kituufu wala minisita nga atadde ku kiyumba kye kyambuzi ng'enkyangu olwe bagenda agamba mwe temwagala kukola kituufu naye katwategere kibayita okukola mwe temwagala kubba mpulira era eggwanga lino tulaze ekyokulabirako kibi mu mwaka gwa 2017 eyali katikkiro wa Bungereza omwami David Cameron yagamba singa ssente ezibbibwa mu Uganda zaali zibbibwa mu ggwanga lya Bungereza businga Bungereza yaggalawo mpulira walabye Northern Bypass Entebbe Express Highway empagi mpulira ng'emeguseeko egundi oluguudo olusinga okubeera obbeera ensi yonna mu nsi yonna ebbeeyi yo twagiwulira naye walenga lumeguse baluteekako n'emyaka gye tugenda oddusassulira empagi lukoze ki etandise okumerenguka wawulira obugaali obwali obwabeera osi eyabubba situmulira mukomera waliwo gundi ekitongole ky'amawanga amagatte eky'ebyobulamu kyaweerezako nti batandike bayita community radio obukunga abantu okulwanyisa emusujja okufaanawo ebintu baminisita bwe baagaba n'emirongooti era kyovola bwetola buledi wetera okulaba bonna bonna singa ogenda obabuuza bakulaga erisiti zaabwe tebazirina ezo zizafuuka radio zaabwe emitwalo 10 egya nabbanja ne bwe batugamba eyasooka okugifuna wamulaba teyakola ki yali wa Northern Uganda eyo naye yalabikako batugamba bubanoonywa bodaboda yalabika omanyi yali wano Kampala Global Fund yali scandal nene
nti wano omaye Bungereza wali omubbi bamitanga Robin Hood nga ya abba bagagga n'asaasaanya naawe abaavu mwe mwali n'omuyaga gwe bayita Pablo Escobar ne banne Pablo Escobar baatundanga enjaga najja n'azimbira abaavu n'abasasulira amasanyalaze kuga n'abawatutumu nga gavumenti byetasobola kukola nga yabikola nti buno obubbi obukolewa mu mawanga gaffe buzimba obumenyi bw'amateeka kasaba abantu bamanyi nti obumenyi bw'amateeka oyo bo alina kyabayamba so kino ekigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe kyetaaga bannayuganda kukola ggwanga mujje tusituke bano tubagobe others wetabagoba ekisolo kigenda tuli iyi njagala okureflectinga ku mukulu Matiya Kasaija yagambye nti ye tamanyi mabaati gatambula ne gamera ebigere ne gagenda wa ewuwe yomo yatugambako nti economy egenda kutunula eri waggulu n'ebirala lwaki abantu abali mu gavumenti nyina gwe mbadde neerabidde eyakoze headline awo n'agambye I can't resign kuba nze na blowinga scandal eyali mu NSSF minisita mukyala ali awo why is it that abantu bwe bakwatibwa mu bubbi ate bafuuka more arrogant kwegamba ku kizibu omunayuganda aba akyalumwa akatono ate oli najja n'amulinnyira ddala mu kiwundu. What kind of leadership is this? Kana ekintu ekiriwo loza nasooka nagamba wano obubbi bwe bukumidde gavumenti eno mu buyinza obubbi kyekimu ku kikolwa oba corruption ekiyambye gavumenti eno okubeerawo. Gavumenti ye mbadde ndowooza ebikolwa by'aba individual era ne bamala abakwatako eno gavumenti yegwa ne mu M7 ali mu buwambi oli akugamba mbu sobola kukola ki kulekulira. Twalina olugero nga tuli mu buto ani alidde ensangi Ababba sinalya nsangi sebutobuto emabega yalidde ensangi ofukumule buto nga temuli nsangi wefukutu laba temuli nsangi basimbiza amazike kaka ne bakebera eddala gwolidde ensangi Ababba sinalya nsangi sebutobuto emabega yalidde ensangi kati bwogenda okugenda nga ogira emabega obusanga y'abantu banene ab'embuto ebimu ku bino byolaba okusaasaanya bakulage nti bona oluusi waliwo erinnya lye bataagala kwogera eddeneku kakati ng'agamu ge galina okukola ki okuddugala nga sebutobuto emabega yalidde ensangi labanze temuli nsangi naye nga nze gweomulaba nga alidde ensangi tukwaza waliwo abazanya front abalina okufa ku lw'abalala kati Kasaija okujja okumuyitamu Amabaati baali bakuse manyi ayinza okuba baali baagala kushosholaizinga bubbi nti yagabye omunene ne Kasaija kaloli agere tuladi kati nkwatawa mpulira n'abantu kireke buki bulesi nkwatanire kandi walabe semakanga akamasu kamukutte nga yabadde agira agenda eri balowooza mbu alabikani ali egundi yaffe semaka akamasu ne kamukola ki kamukwatewo mula mwagala okuseka nga temusobola kuseka waliwo famire emu ya musajja mugagga Uganda abagagga bakusoba bakopi omugagga oli yali nga awaka yalya ennyama ng'abala balya bijanjaalo kaakati kati ng'omukozi afumba ennyama agiteeka mu kabokisi akatono ng'agisa ku dining kati oli aba tanava eri kulya omukozi omugenyi najja n'alowooza mbu ye
omugenyi n'agirya ng'abawalenzi bamukola ki bamulaba omusajja ono fuluje tumusobola omugenyi n'alya ennyama kano nagenda okutuuka ng'ennyama pye omugenyi naga nze njirega koze bubi allangiridde kakati ng'eri abaana bafa noyagaokalekaki kubakati nti waliwo ebigambo nga bisukka ng'okukyogera amanyi agalimu eno sikando agamanene naye neebuuza Uganda is a very scandalous country. Bwe twali twogera emabega wali ku NSS okusinziira ku tweets za Dr. Besigye yateekayo olw'amannya amanene agayogerwako nti abanene baalagira kino ekitakolebwa ensonga lwaki bamusindika abonerezebwe eri mu kakiiko kale lugererwa everything in Uganda lwaki kiggwera mu buvuyo oba Museveni gavumenti ali mu gitereezi ayinza okuba ali mu gitereezi sebotoboto emabega yalidde ensangi wekutukutu nabanze temuli nsangi emabega gyali yali alya nsangi waliwo yalidde ki abamu bwolaba ku front si balidde ensangi nga bwolaba ebbaluwa Dr. Besigye yakuleetera nga ddala abali bansangi abatuufu balala balina gye batudde kale n'okufuloni bakuleetera balala lwaki abantu bano abateekebwa mu bifo ebifo tebabigaana kubanga bw'owulira ekyagwa ku munno ejjo nakugambye wano tetulina bakulembeze tulina abantu abasobola n'okwesaddaaka ye kasoba ng'osobola okubaako kyomuwa mpulira waliwo sikande yali ya public service ya pension ng'abantu bajja n'akuguzaawo akawunti nga bagenda kuyisawo $5,000,000 naye nga gwe bagenda kuwa emitwalo n'ogiggulawo n'ossaayo erinnya lyo mu banka n'ossaayo obufaananyi n'ossaayo ebigalo naye nga gwe ogenda okulesiivinga $3,000,000 naye nga gwenza kiriko emitwalo 5 be bannayuganda b'olina naye nga nange mba nkitegedde kakati ffe abaalya ku mitwe gy'engege abaakozebwa mu famire zitegerekeka toyinza kunteeka mu ddiiro efaanana bwetyo mpulira kati abantu tebafa ku mannya gaabwe yaafa kuba nti alina ssente era kyova olaba mbu olwaleero amasomero amalungi tegakyalimu baana magezi gali mu baana abagagga njagala okubuuza ekibuuzo kino mwami Kaija ku nsonga eza sikando z'amabaati zino gwe nga gwe mu ndaba ye y'ebintu omusango gwani ani atakoze kimala kulabanga ebintu bino either bivaawo ba tebifaanana nga bifaanana nannyini gavumenti yalina omusango yagala kiteeka ku Museveni gwe nkiteekako si kwagala mpulira omusango gwa Museveni mu management baminisita b'okuba amabaati gwokola line up mwami Kaija obeera ewaka n'ogula enva yes omwana n'azibba n'azirya yes omusango guba gugwo omwana okubba enva guba gwange bali bayi guba gwa mwana butabaamu mpisa na nnyina butamukulizaamu mpisa guba gwagwe eyaguza enva mbona nnyina na nnyina yatamukuza empisa olaba abasajja abalaba abakazi muuli abasajja ebirungi byabwe ebibi byammwe nze naguza enva ate ekyokukuza abaana nenzireeta ndi mu kunoonya ssente oba oleeta zitamala ng'olagira n'ebifu ndi mukugamba ezoziweta tezimala mpulira ani asinza okugulira bannabyabufuzi wano n'okubagula NRM ani NRM kibiina ani abe NRM maabalabika mutegedde ne munnange wuuno naye atya nze bw'ayagala nze mbimoggolewo naye ye atya wama munandekera emmere nga esuka okufuna abe FDC nefunayo bejje no netuwulira beetutte baali baaki
ba independent n'abamu Ayatulidde yasembeyo okuwangula mbu yakoze nabo omukago pact oba wizite pact or what I'm not sure about pacts or whatever yetero nnyo okusuubula kibayita okula kulaba mpulira so for you think Museveni is to blame? I don't think I believe. You seriously believe? Government yani. Government y'abantu. Yani. Ya executive, parliament. Yani. Judiciary. Government yani. Yaffe. Ya Museveni. Alimu yekka. Alimu ne bakasaija. Ana deploying. Abo yabalonda, Museveni yabalonda. Ana ino bagoba. Ye alina obalisha folinga. Okubakyusa. Kyusa, okay. Tetuwulirangako firing tuwulira lishaffle. Kigambo nkimanyi bulungi nnyo. Yalina obalisha folinga. Ye Uganda yammwe. Mpulira. Nammwe batiisa nga teyammwe. Naye gye munaakoma okutya, ekyo kyo tulya. Mpulira. So you think the whole blame tugikwate tugimuteekeko? What would you squarely what would you wabeera ekirungi lwaki okimuwa? Sitira nnyo biraba nze ng'omuntu otwala ebirungi lwaki otera biraba kuba kyo kitegeeza manager mufu fe abawagizi b'omupiira gobagoba manager ye agenda abawagizi tusigala United eri mugoba mipiira twebazaana twebaza Ten Hag twekiri bwira buli mupiira kugira manager yakyusizza ekintu kuba we buvunaanyizibwa bwe akkirizibwa n'okujjayo nga wakasamba k'eddakiika ezi nali manye edda Morini ajja gitereeza bali yabalema otya yabalema gwe buvunaanyizibwa kubanga gwoga nti baleete noono omusambi yajjo nti noonya ate baggoobaani tubeera eno nga tugaffe ssente tujja zigula abazayi ffe tulinde ki n'ogula kasayija ebijwa kasayija n'ogula nabbanja n'ogula alupo mpulira n'ogula amungu n'ogula bonna bonna bwowulira bweyagala okukola ki bweyagala okugula n'obateekawo nitulinde endiba nekuba ssatu bwereere mpulira kanti abaddeyo bikatulinde etaalira egi ne bakwongera 5 omukulembeze omulungi yalikoze atya ensonga n'omukulembeze omulungi yoyo eyalibadde katugambe kino kimuguddeko eky'obubbi kiki waalisuubidde omukulembeze omulungi katukola mu biseera ky'obubbi kino alekulira kwabula kifuuse namujinga bwekiti n'alaga wange ekisanja tekinnabba kibayita okulekulira kwe kusuulawo ettawulo ng'obudde tebunaggwaayo luga guno omulimu gunnemeredde ekyo kya bugunjufu mpulira omukulembeze omulungi kati mu kana akaseera yalidduse ku ntebe nakiraga abanemmanyi biganye si kyaswa naye kati nswaza buswaza olwokuba saagala baswaza nga eggwanga nti waliwo tuli miliyoni ensukka 4 n'abalala bajje bakole ki obuzibu si butiitiizi tebuba butiitiizi kubanga era bikulemye kikolwa kya kitiibwa bakuba emipiira 10 tolinaamu wini olinda tiimu egere mu relegation genda mu relegation ogamba nange okujagaliza kanve omulala akole ki agisobola ayinza ogitaasa wakiri esigale mu liigi season egyetandika atevuganye futikopu mpulira alekulira kigambo nkiwulidde naye sikiwa nti singa abaddewo FDC yalirekulidde nga Patrick amuli yatoboyi biganye bakaija baani sikikuteekako naye babuzankanyiza ssente oboyi avaawo lwaki tagobaamu bakaija nandi akatono afunye emikisa ye n'asigala ekyabadde akikola obubbi tebutandise leero mpulira gwe gwafuuka omuze kati bw'ola tosobola obubbi buno kubukomya oba olina kukola ki oba olina kudduka mu kintu so kyetukola ki kyetuliko kyetusaba omukulu alekulire mazima mu kitundu ekisooka mwami Kaija
tubadde tutunuulidde obubbi obubadde mu ggwanga, okwerumiriza n'obutalumirirwa nsi. Kakati tugenda kwetololamu katono ate tukomawo. Mulengere musalabirerya tebakyali mu mpeke biwuttana n'obyennyininyini mulabye okkoyerosa bandibadde b'amaanyi nnyo lwakuba omusingi basanga mufu gwammwe kale muba nenye mpola lenyanviira ddala ku mmwe abakulu muleme kufuuka kiiso kya mbuzi oba ssebusiro bwa njoka amaanyi gammwe gabaviira ki